Oboli kwa Saidi ngala kupinga Saidi na kitu. Iwa enare. Nafse kwetu tutata mtu. Napo bamuli wewa. Kwera nzadde kwera mzeke. Ekisigala kisajja biba gamba. Wekiba kyekyo olingwa eyawasa mu basezi yolese eri neno okoze eki. Omusezi yawasa mu basezi yaleka eri neno akoze eki. Abisanzeeyo. N'olwekyo nsiimye nnyo tabani wange bako kyoyogera wanabakubira ejjambo kale mu mbeera yalandisinga bwayogera tiimu kyefuko tulina mugende n'enteekateeka yawe tweyanziza tweyanze. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nze Goloba Haruna ndi principal regist of titles. Nina ekisimu kimu nti bwensanyuka nina olugabirizo beke wulira kano bwe tugenda wakulu kati nze ntegeka ebifu beki oyo yatuuka dda naye abadde abulako katono ako okufuna amuliraana kati beki kiri eri ggwe okuŋŋamba kubanze sente nazifuna oŋŋambe nti njagala kuyimbira wano nze nga sente nga nteekamu ng'abalabi bajja bakuwayo endala nga tugaggawala ase kajja mukodomi wange yakuba omukyalo ono ffe tuva kasanda tuli balimi mpozi n'okusimba golodi kati bw'oba oyagala okulima ninawo akataka akatonotono osobola nawo okujja n'ogeeyangusa sekajja tweyanziza nnyo owekitiibwa Leadership. Ssebotanda abagole bafaabona abazadde abatuzaalira Beki abatuuze abaami n'abakyala protocol summit nze Maria Mukaberuka deputy RCC wa Masaka City Nampwala Yendo Mukungu ate bassebo ne bannyabo nze Maria Mukaberuka omukiise mu lukiiko olukulu olwa Buganda nga nkiikidde essaza Bulemeezi Ssaabasajja Kabaka yasooka n'asiima ne President Museveni n'asiima so nze kaaliko enkofiira bbiri ez'abaami ababiri ab'amaanyi mu Uganda. Nze ndi Bulemeezi omunywa amataata lyannaka naye Ssaabasajja yasiima kubanga Obuganda butugatta ffenna tuli bantu ba Ssaabasajja. Beki ne Mr. Sekajja